Sho katulabe endobeso yaffe olunaku olwale katulabe ono ye agamba atya. Katugendeko mu ndobeso yaffe. Hello? Hello? Yebale sebo. Yebale. Nze bampita mukunja wa BTFM program sisimuka tuli mu ndobeso wangambye nkukubireko. Oh, nyanziza nnyo mukama wange taata. Kati nno mukyala ndobeso kundobesezaako. Network yo nga sinungi oliwa. Nje no mukyalo, ndi mukyalo COVID gye yansindika. COVID wali okolerawa? Nali mbeera mu kibuga naye embeera yagana kakati ne nkomawo ne mukyala wange mukyalo. Naye omukyala kati yangande yafiiriddwa bamuyita Maria. Hello? Hello? Abadde kigendererwa ki? Nga sikulide ogambye bamuyita Maria? Bamuyita Maria. Yangambye yafiiridde ewaabwe. Yenkwata sente nezimuwa ne mugamba woba ofunyemu obuzibu bwonna oba ng'otuuseeyo nkubirako munnange naye ne mbakubagiza okirabye naye nkuba essimu takyazikwata simanyi kigendererwa kimbadde nsaba tumundogesezeeko mmanyi ekiza gyali sebo kale onaayogerako naye ambadde saagala njogera naye njakaze mpulire bulungi nga lwaki toyogera naye yogera naye kituufu kyekiki kye yagenzeeko kale beerako ku simu tovaako Chenda mukaga katonyeze 3 ne chenda mu katonyeze 0 Masaka program sisimuka endobeso ne Prudential katulabe. Hello? Mary. Bannange ndwaye okuwulira mpita erinnya eryo. Waliddeewo. Si gwe Mary. Wallahi ndwawo okuwulira mpita erinnya eryo. Naye ani ono? Era we nkuyitidde Mary kitegeeza nkumanyi nnyo. Kitegeeza omanyi kituufu. Naye sikutegedde bulungi. Kyogamba Mary tolikozesa? Naawaga amanya tegakola Kampala. Mwana mwe mutuuke Kampala kati weeyitaani? Nze Maria. Maria. Gwe kiki oliwa? Nze wa mukwano gwange twabadde tulinawo wano kapate. Tutuddemu wano tunyumyanyumyamu. Mugamba ki? Oli otya? Nze. Gamba ki? Bangambye wafiiriddwa. Ani agambye? Ndi wano ne baawo yangambye nti mukyalo wange yagenze yafiiriddwa. Mama nyawo toyagala kwogera ebintu byazze bubi batange. Tuli ku mufu. Nga kitalo. Batange. Nga kitalo. Munange baawo abadde yakaŋŋamba. Yazze bubi yazze mangu ate yokufobedde ku zino bimanyi tetukyabika. Mary. 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 Kwata ogereko ne baawo wuno.
Oyagala ebyo. Nedda omuntu atandise ng'oli mu kuseka mu ddakiika tibbawo yangambye wafiiriddwa ate n'otandikirawo okukaaba. Mere Maria. Okuyisa emirundi Ye mere. Ameremenya Ameremenya. N'otandika okukaaba wagambye omusajja ofiiriddwa otandikidde mu nseko wenna omwe mwentuka ate oluvaamu ntya. oba omukubiridde abadde alinnye mu nsanafu. Muku mwebale kuweereza n'ennakaca Amoti oli bulungi mwebale kuweereza ono Halima nga nsinzidde busiika mukunja mmere mu fferengera erinnya ly'emmere mukunja ekyo kimmere kibbi akigobe webale kutuweereza sigadde Halima ebusiika. Bannange bakazi nze musanganga muyise kubanga abakazi temwaliyo. Maka Wangi nga yatuweereza kale mama sonke nateete naye okimanyi Maka mmere tali mu byakufiirwa nkugambye aliwa tosobola kuŋŋamba nti oli mu byakufiirwa n'osooka kuseka ate bwe bagamba bubbawo wuuno n'okaaba obw'ekirogo. Mukunja oyo gwe bayita omukazi omuganda omutuufu owulidde nga bwemukubidde nga yena ali mu masanyu alabika alina wa musajja oyo omukazi bajja asaanye olw'okusenguka asenguse taddamu na kukyesembuza kakyayiza obwenzi kirina mu Kampala 9 kati James omusaayi gwa Museveni entinda. Kale James ekiyita buli ky'omuziki abakulu mwe balikuweereza Kale amanyi ndowooza mutaano mu Kamonyi Mabega Katende sengana kakyankula musizzaako Kale mutabani kaakati naye abakyala nga basusse okubeera abayaaye oba abafere nkugambye ove wakanga ogambye ngeze kuziika ate ng'ogenze kucakalana munno omukazi oyo nakyo kiwottonono. babadde ndudde mwebale kuweereza kakoza Cyrus ndiyo natete ku makaayi ni musajja gwe gwosinga mu kino ekintu naye mmere muyaala alimba awo obuzida bwalagala bwa kirogo mwebale kuweereza. Mukunja esebo mwebale kuweereza kale oyogera ne Sande mu Lukaka Maaka naye nkuwuye muku ya oyo omukazi mubbi bannaye oli kabbira yennyini lwaki bannaye olw'omugambeko ne yeekaabi Maako omukazi muyaaye ali mu bwenzi oyo oyo yawasa kibanda mama mubbi omukazi mama nnyabo ono Saalongo boogere watuba. Alo Maka wanje mwasize mutya mikwando wasize bulungi kisa mukyala kikonyoka enkambo byenyabo bannaye Maka nkubulire oyo ng'erinnya lye nti mmere yabadde agenze kulya mmere naye oyo omusajja amanye nti amwesonyiwa ate tewagenda yitaku nga tannafiibwa waabwe kuba yakyesabiridde. Kunja Amoti ne Nakachwa mwebale kutuweereza nze Mukasa James wane Kayuji Masaka Buddu ne bannaye abakazi bayaaye naye omusajja amanye mali alimu abiri omukazi ali mali abiri bw'ate amangu agabadde wa mukwano gwe ate n'atemerawo omulanga nti ate twafiiriddwa ate nga bagenze ku pate kati yabikwataganyizza atya sigadde ni Mukasa James wane Kayuji. Muzeeyi bino bikususse tojja bitegeera yesebo mwebale kuweereza kale abatukuta misomo semuto ya ezo omukazi mulima bwati amusindike mumuyambeko mumutire ma tetwategedde nti waliwo gwe bapangisa. Wasimusi, good morning. Kansala Jamire Ntebe. Naye bannange. Abantu nga bayaaye nnyo ate ekigenze ewala. Naye bannange, abantu ate obuyaaye babugaseemu n'obusiru. Oli akuyisa emmere n'osooka obwatuka n'oseka. Ate bwe bamaze okugamu ne weefuula akaaba bannange ensinga nkalu. Abantu nga ne mulaba abakyala nti mmwe muleetedde obutabanguko mu maka. Kale bannange yaba nenga oli muyaaye nnyo mmere.
baba ogimenye tumiteko kapteni Nsimbi Meya Tubbi kansala Sakura Majanja mami ni mulongo kansala Tubbi Nakaseta mwami Elia Lwe kansala Tubbi Nakazimijinje Zuwa Bashiri kansala Tubbi Honorable Baby Shine owa Shine Media mama Halat kujoine Ntema Isenga Jaja Diva Tunge Chalani Ebusisi mami Margaret Dumba Ekamocha n'abali ku biti mwenna mama Kulisa Fumbe Kigere Masoga Omeme Bombo mwenna mbagala nnyo FM kitabuli ky'omuziki nina kati omukazi bwatyo sula netema nkima mu nyumba besalambwa nga liri awo mu nsonda naye kakati semumanyi lwaki akoze ekyo lwaki akikoze buli omu aba n'ensonga ze anti nsonga ki tuwe ye example ati atudde mutu mukubire tumubuuze wama nsonga ki